Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kale. Ebbaluwa yaffe y'olunaku olwaleero twagala kugitandika mwezi gwe tulimu mwezi gwa musanvu mwaka gwa Mukama waffe 2020. Obuwanguzi n'emirembe tubisuubira Mukama waffe, Mukama ajja kubitukolera. Kaakati tutandise ebbaluwa eno naye njagala nayo ogiwulirize n'obwegendereza. Eyina essuula gye mbadde sitera nnyo okulowoozaako oba mu bbaluwa zenzize nsoma naye kuva lwe natandika okugitunuulira n'okukola ku nsonga zino mbaddeko n'ebintu bye neetegereza ennyo era nja kubyogera mu bbaluwa eno okusinziira ku munnange nga bw'abitottodde. Ndi musajja mukulu atuludde mu myaka gwoyinza okuyita omuzeeyi kubanga emyaka kano nkunukkiriza 84 naye ndi mugumu ddala era oyinza oba obutagimpa kubanga sirabikanga akootakoota newankubadde nga ndi muzeeyi. Nina abaana abakyaliwo bali 3 naye nga nazaala abaana 7 naye abaliwo bali 3 olwaleero. Nina n'abazzukulu nabo weebali ate n'abamu ku bazzukulu bandeeterayo ate era ku babeera bakyala bano tebabeera bakyala babeera bannakabiri. Kale kaakati agamba ebigambo bino munnange ono. Nina ensonga zensirikidde okumala akabanga nga n'abazimanyise bangi era nga nina ensonga lwaki saayagala kuzibamanyisa naye ebbanga lyempuliridde leediyo eno ate era n'abamu ku bantu be nali nkolaganyeeko nabo abali sayidi eno nawaliriziddwa ensonga yange weetuuse okugireeta eri olujjudde mu ngeri y'okumpa amagezi ate n'okwongera okubeera nga bansabirako n'okubeera awamu nange. Nanditandikidde ku bulamu bwange obw'ekito obw'ekivubuka obw'ekikulu ne wendi naye ekyamazima ebimu byatandika okugenda nga binva mu mutwe ate n'ebirala ne bwe mbyogera biyinza obutategeerekeka si bya mirembe gyammwe abavubuka kaakano abaliwo naye nja kubawaako ku kifaananyi naddala kyendimu ku lw'abannanga abalala ate mwongere okutusabirako n'abasobola okukyusa mu mbeera gye batulabamu nabo bongere okukyusaamu. Biri ebyekivubuka biyinza obutagasa nnyo kubanga n'abamu tebakyabyagala newankubadde nga ffe bye byatukuza nga tuli bantu balamu nga tuli bampisa naye kaakano mu mulembe guno bitulaba ne bituwulira bino ebyaffe tebikyakkirizibwa ne bwe naabyogera kaakano tebikyakola nnyo makulu kwe kwagala okwogera ebiri mu mbeera kaakano gyendimu ate n'okubaako oba oliawo okubuulirira ng'omuntu omukulu kwenyinza okubuulirira kubajja mu myaka gye tulimu okugyeteekerateekera. Okusinga nja kujjayo embeera mwe tutambulira buyita obuzibu bwe tusanga wabaawo ayina omukadde amuli okumpi oba gwamanyi oba oliawo ayinza okubaawo engeri endala gy'ayinza okwongera okumutegeeramu. N'ekirala nze nzikiriza nti mubawuliriza gye bali abajja okutuuka emyaka gyendimu ate n'okugisukka naye nga kikwetaagisa nnyo ogikolerere ng'okyalina amaanyi ate n'okumanya gy'ojja ebiriyo. Awo we tuli.
ekimu ku bintu ebisinga okutuluma naye ng'obulwako ne gwebinyumiza kwe kutunulatunula n'olaba nga banno bwe mwasomanga tewakyaliwo n'omu, bwe mwakula tewakyaliwo n'omu, bwe mwakkaanyanga tewakyaliwo n'omu. Ekyo kye kimu ku bintu ebitusiriikiriza n'owulira ennaku ng'onoonya gweweewuunaganya naye ku ebyo ebyaliwo bye mwabangamu ng'ekyamazima taliiwo. Ku myaka gino 8 gye ndimu n'okusoba bwe ntunulatunula bonna bannange, kale bwe ntunulatunula ku bannange abaliwo kaakano ate ng'abamu tebali nange, babale, ndowooza munnange kyabadde agezaako kujjayo, babale bonna baafa. Ennaku eri awo kizibu kyakugirowoozaako kuleka ng'oli mu myaka gyaffe. Ono yatugambye muzeeyi nti bino byatugamba tubyeteekereteekere kubanga eyo gye tujja bye tusobola okweteekerateekera tubyeteekereteekere. Kaakati ne bw'omulabanga ali bwali wonna manya nti alina ennaku eyo eyaba emyaka gye tebakyaliwo. Guyinza obutakitwala ng'ekikulu naye kati bo bagezaako okulaga obuzibu basanga n'embeera mbambi mwe bayita. Agamba nti ekirala bye birwadde. Tulina ebirwadde bingi naye nga ne be tubisindira bakoowa oluusi n'obireka n'osirika busirisi na birwadde byo. Kumpi buli kitundu kya mubiri kituuka ekiseera ne kirabikanga ekikooye, naye nga bw'oyogerako nti wano wannuma bakugamba kimu nti obwo bukadde, era nga bukadde. Naffe tetukyegaana naye olumu eyandibadde abaako kyakuyamba n'okusaasa n'oggwamu bugwe maanyi okusinziira ku kigambo kyakugambye. Ebirwadde bitutawaanya nnyo. Lubyamira oyo amagulu ago bimu ku bisinga okututawaanya, n'ennyingo n'obuteeyinza mu bintu bingi bitutawaanya nnyo. Ayogera bino muzeeyi ali mu myaka 80 n'okusoba. Alina ensonga eyamuleese naye ayagadde okutandikira eyo. Mumanye obulamu bwe balimu, abasobola okubasaasa n'okubayamba nga mutegedde bwe bali bambi mubawulirize. Akagambo akabadde awo nti balina ebirwadde bye batawaanya naye babulwako gye babisindira. Bwe babisinda nga tugamba nti obwo bukadde ate nga kituufu. Kakati agamba nti ekirala ekisinga okutukosa kwe kunyoomebwa. Tunyoomebwa mu buli mbeera, mu buli kifo. Tunyoomebwa abantu baffe n'abantu abalala bangi nnyo bakutunuulira n'olabika nga atali wa mugaso ddala. Toyina ky'oyinza kwogera, toyina ky'oyinza kukola, toyina ky'oyinza kuwa. Ekyo kituviiramu okusirika bingi bye tulaba ne bitwandiwa budde naye nga tumanyi nti tujja kukkirizibwa, tujja kuba nga tunyoomebwa era nga buguzze gubeera ebbanga lyonna. Kituyisa bubi era kituluma nnyo kubanga n'abamu baana be tuzadde, abamu bazzukulu, abamu bantu aba bulijjo, naye bwe weetunuulira ekitiibwa kye walimu n'engeri gye walagiranga n'engeri gye wabeerangamu, otuuka mu kiseera ekyo nga teri akukkiririzaamu, nga buli omu akunyooma. Omanyi nti waliwo ebintu bitwali tetulowoozaako nnyo. Simanyi naye waliwo ebintu ebiri wano zibimbadde situnuulira nnyo nga ndaba abantu abo naye munnange wonajjeeyo obulumi. Nawuliddeko minisita ng'agenda kutwala ekiteeso ekya abazeeyi abakadde nabo basobola okukiikirirwa mu paaliyamenti. Kati ono bw'ayogerwa nti banyoomebwa kyakalowoozebwako. Abavubuka balina, abakyala balina, balina obulemu balina, naye abakadde babadde tebalina mukiise waabwe. Ekyo kikonfaamu kijjayo bino ono byayogera. Bwe
kinaaba kituukiridde katukyaniriza kinaabasanyusa oba oli ebirowoozo byabwe binaatuuka. Agamba okweguya omuntu ne gw'otandyeguyizza, okweguya omuntu ne gw'otandyeguyizza naye olw'okubanga yali okumpi, ekyo kizze kibaawo nnyo emirundi mingi eri abazeeyi. Kirala agamba nti omubiri gugenda olaba, omubiri gwo gugenda olaba naye ng'ogwagala era ng'ogezaako okugulwanyisa naye ne gugaana. Gugenda olaba n'ogenda ng'ofuna enkanyanya, n'ogenda nga ne bweweesiga ebizigo tonyirira, nga ne bw'olya n'onywa togejja, tewali keeyongerako okuggyako okugenda nga guggwa ku magumba. Si bwe bajja olugero luli nti kagenderere ng'omukadde akogga, bw'akogga taddamu kugejja. Naye akannumyemu nti bambi omubiri gugenda ogulaba. Simanyi oba watandika okukiraba, waliwo yaliwo eyatandika okukiraba nga laba omubiri gutandise okugenda. Abalala balwanako, mulaba nga waliwo alwanyisa obukadde naye era ne bw'obulwanyisa bumala ne bujja, bumala ne bugenda mu maaso. Ono kyagambye ndowooza ewali obulumi awo ng'olaba obaddungirira, obadde olabika bulungi, akasusuko omubiri gwo naye ogulaba gugenda, n'okola byonna by'okoze ne kigaana. Nakyo kibaluma naye babulwako ekyokukikolera, era babulwako gwe bayinza okugamba. Kati bwe byetegekere mukwano gwange bwe bituukanga. Agamba by'oyagala okulya ne byewandyagadde okwetuusaako bingi ng'omuzeeyi, naye bingi bitulemerera. N'oyagala okulya ku kano naye ng'obusobozi tebuliiwo, ate nga wakeetuusangako wakalyanga naye n'omala ebbanga ddene nga tokafunyeeko, naye ng'omutima gwagala naye nga tewali akakutuusaako. Simanyi oba omuyinayo gw'omanyidde ddala nga muzeeyi takyeyinza. Ebigambo bino njagala biddye gy'oli, ayinza okuba maama wo, ayinza okuba jjajjaawo, ayinza okuba aniiwo, naye ng'ali gy'ali oba mukyalo oba wa. Gezaako omubuuze kaki kaayagala okulyako. Banki omuwulira nga ayagala okulya kanyama, era baagala nnyo akanyama akasava. Bwe ennyama ensava terina kyebakolako nga ggwe akyakusa omubiri mu kiseera kino. Kanyama akasava, otutootuo. Mubuuzeeko oba omuyina mutwalire kyayagala, obanga ali mu kiseera ekitali kyakudda mabega naye ekyokugenda mu maaso, ekiseera ekitali kyakusuubira nti alifuna naye ekiseera kinga kirabika nga ekiggwerera obuggwerezi. Kwegamba bambi batujjukiza, era bino njagala kubisoma kubyogera nga bw'ojjukira muzeeyi kigwomanyi ali ku kyalo, muzeeyi kigwomanyi ali gwominako oluganda oba gw'otayinaako, gw'otera okuyitako gwomanyi. Kusobola okuba nga oyitawo bw'oti n'ogulayo wali kanyama, n'ogulayo kagaati, n'obaako kwogula n'okatwala n'okamuwa. Ate abantu abo nabategeezaako wano olulala ne nkugamba nti bw'obanga oyagala omukisa ogw'enjawulo, ogendanga eri abantu abo Mukama baawangaziza n'ateekawo. Essaala zaabwe mweggyeko abalina ebintuntu byabwe ebyo ebiralalala, naye essaala z'abantu bano talina kibi kyakyakola. Ye kati alina Katonda we gwanyumya naye ekiro n'emisana, obulamu bwe buli awo. Kaakati bw'ofunanga omukisa ogumukolako omukwano, omugambanga n'akusabiranga. Kale baako kwogula ng'ova ku mulimu, baako kwogula gw'oyo gw'omanyi, baako kyokola ku lwa abakadde bano abatalina ayamba, batalina afaako. Agamba
abantu batukyawa ne batukyayira ddala omuli n'ab'enganda zaffe egyali emikwano olw'okuba tegiriiwo betwandiwunaganyizza nabo, naye bano tebalina mboozi zaffe, tebalina budde bwaffe, kaakati n'okutulekera ddala ne batukyawa kubanga tetuyina nnyo makulu gye bali. So nga naffe tunyumirwa era twandyagadde okubaako betunyumyako nabo ne batunyumiza ku mboozi ne batwerabiza bye tusula tulowooza nga tutunuulidde olugendo lwaffe. bwe tubaako ne betubeera nabo tusanyuka era tuwulira bulungi. twagala okuluusa okubeerako ne bazzukulu baffe naye abamu tebaagalira ddala kubatuwa. kwegamba n'obeera n'omukwano naye nga tolina gwoguwa, n'obeera n'okulowooza, n'obeera n'obwetaavu naye nga bwakwagala muntu kunyumyako naye. Ako kakulu simanyi oba okawulidde. Kaakati munange agamba nti ekirala kwe kweraliikirira olugendo lwaffe. Abamu ng'otya okugenda gye bali ng'alaba akeesa lukya waali naye ng'atunulidde entaana ye. Agamba nti era ebirowoozo bye bibeera bikuba bufaananyi abali muziika, we bali muziika, ebirimwogerwako, ebintu bye bw'aba ayinawo kw'ayina n'ebirala. Era agamba nti otulo tutubula nga tetwebakira ddala, tuzuukuka mangu n'obeera mu buliri omwo, olowooza kino olowooza kiri, bino bikujjira biro bikujjira. N'abamu kubakozeeyo ku buntu bwaffe nga weebuli tukaddiye nabwo, tetukkirizibwa kubaako kyonna kye tubukolerako. baba baabutwala dda ng'abaliwo abaana babazzukulu, takkiriza wadde okutundako osobole okubaako kye weeyamba. Ate nga naffe okutunda tetukwagala kubanga tukuze n'ebyaffe era owulira bubi ng'oliko ky'otunda. Naye olugendo olwo oluusi lutulowoozesa ebingi ng'otunulira abatakufaako bye bagenda okusigala mu bintu byo mu ttaka lyo. Naye ate era tewali ngeri gy'oyinza kubaako kw'omugolako nti otunde nga weetooloddwa abantu abakutunuulidde ab'engeri ezitali zimu. Ate n'obutaswala ekitiibwa kyo ne kisigalawo. Bbaluwa z'ensoma ennyingi myaka giweze, naye eno ndowooza mbadde sigisomangako kutunuulira bulamu buno, mbadde sigisomangako era yankyalenjinze. Tubalaba bulabi eyo gye tubayitako nga batudde ku bubalaza bwabwe naye nga bambi bino bye balimu, bye beegomba, bye beesiimisa, bye bali. Kati gwe kitwale ti buli muzeeyi gw'olaba ono abakiikiridde atulaze embeera mwe batambulira bwe bali. Atulaze ayogera ebigambo bino n'agamba nti ffe abasajja tulina ebizibu byaffe ate bingi nnyo kubanga tuviibwako mangu nnyo. Abandi tubaddeko. Abakyala batera okusigaza emikwano naddala nga balina abaana baabwe ab'obuwala. Twagala kubeebazaamu naye ffe tuviibwako ddala. Era abantu abayimirirawo ku lwaffe be bakyala baffe. Wano we nabadde njagalira ddala okuba omulanga n'okubuulirira abakyayina embavu ng'olina mukyalawo oyo mulabirire, mukyalawo mwagale, naddala nga muvudde gye muvudde era nga mulina bye mukoze nga mukoze mwenna. Fuba nnyo okulaba ng'omukyalo ono abeera musanyufu. Essanyu eryo lyeridda mu myaka egy'obukulu ne mubeera n'okwagalana okwo okw'ekikulu. Naye bw'obanga olina bye wakola
mu kiseera wabeera n'amaanyi nga mulimu ejjogo n'obutamufaako, nakyo kidda era kikulagibwa. Ayinza okuba nga ayinamu ku maanyi, ayinza okuba nga ayina ku busobozi, naye akulekawo wadde nga muli babiri. Naye bwe muba nga muvudde eno mwenna nga wafangayo nnyo okulaba obwetaavu bwe n'okumufaako mu ngeri ezitali zimu, naye abeererawo ddala. Ekyo kye mbagambye ge mazima. Abaana bange abawuliriza mwenna n'abazzukulu abawuliriza, ekyo mukitwale nga nsonga okulabirira bakyala bammwe nga mukyali nabo. Simanyi obaako bakawulidde banywanyi bange. Mukyala mufeeko, omukyala mulabirire, mukyala kyekitiibwa kyo, byonna by'oli yeye, okusinziira ku munange omugenzi eri Wamala. Luyimba nno lukadde luno lwe lumu ku nnyimba ezitamanyiddwa nnyo, naye njagala kuluweereza mwenna abalina abakyala. Messagi yammwe yiiyo. Manyi olina ssente nnyingi, naye nno mukazi w'omulabirire, kubanga owa ssente nga ggwe kirungi obe ng'omukyala omwambaza, naye bw'atayambala ngoye nnungi eziraga nti bba wa ssente. Ye bw'aswala jjukira naabwe, ye bw'aswala naabwe oswala. Gamba nti lwaki? Kubanga omunyiriro ogw'omuntu ogumu tegulina mugaso. Singa gwowooma omukyala atawoomye, manya nti oswala n'ekitiibwa kibula. Kadda nenga kalungi. Gamba nti lwaki? Kubanga omunyiriro ng'omuntu ogw'omu tegulina mugaso. Singa gwowooma omukyala atawoomye, manya nti oswala n'ekitiibwa kibula. Obanga olina ssente nnyingi, lowooza ku munno bwe mwazikola. Kubanga yalina empisa nnungi, essaawa eri bwe wayabuwalira ensimbi ey'omunnyu n'ebula. Bambi yabaawo teyadduka, kubanga yakimanya nti yo ssente oluusi ebaawo ate oluusi evaawo. Weewaawo gy'okkolera kituufu teyabangayo, kyokka emmere gya kujeeka lwatali waka wakulemerera. Kikinno omujerega, manya nti ye munno kirungi ayambale ebyambalo byonna eby'omulembe. Wuliriza ekyama kino ssebo, abakyala abasaaliza abasajja bangi ekibalungi ya ngoye, sitiifu ne tayiti n'ezengatto ez'obukondo ez'omulembe, n'ebyo ebisaabibwa mu maaso muwasaabe oliraba kalungi y'ebitagambika. Wonna ng'oyitiddwa ku mbaga yonna yonna, genda ne munno nga muyambadde mu masamasa. Ekitiibwa kiba muye, abalaba ne bakimanya. Bambi mukyalawo ofaayo nnyo okumulabirira.
oyitiddwa mbaga yonna genda ne munno amuyambadde mutemagana ekitiibwa kiba muye abalaba ne bakimanya bambi mukyalawo ofaayo nnyo okumulabirira. Okyali mu program Lwakinze ng'ekutuusi wako katika mu SDA Secondary School, North London Prime Radio Fans Club Luganda Church wamu ne Belenica SDA Church, New England Luganda Church. Waliwo ekisinga ku ky'omanye kye weetaaga okumanya mu kiseera kino. Buli lunaku okuva ng'ennaku z'omwezi 13 Julayi 2020 wano ku Prime Radio kuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku 7 n'okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro okutuusa ku ssaawa 3 lindirira amawulire amalungi okuva eri Dr. Maka Moses omusumba. Bwe ntunula emabega gy'envudde ndaba ng'ate waliyo ne byempangudde ebyali bimpangula luli ng'olwaleero tebikyali bikemo gyendi. Waliwo akyalina obuzibu obw'okulimba ng'omulaba alimba naye nga tomanyi kyayitamu nga mu butuufu kimuyisa bubi naye ng'akisabira tomanyi Katonda kyayitamu naye. Sebo nnyabo omulindirizi wa Kristo, teekateeka emunyeenye yo olw'obuwanguzi mu COVID effort eno. Ku nsonga eyo buli omu aweereddwa omukisa gw'okuwagira omulimu guno buli lunaku. Prime Radio is better than all in the world. Hallelujah. I feel I'm touched forever. And when I sit down to listen to this radio, He comes to me, I feel the same as Jesus Christ my Lord. Bulijjo ebikolwa ebyekisa bikolerenga bw'omanyi ne bw'otomanyi olw'okutuukirizanga Matayo 25 olunyiri lwa 34 okutuuka ku lwa 36. Tulina kuyamba buli muntu obulamu afuba kuyamba. Ekyo kye kigendererwa kya program Lwakinze. Edakika 16 zimaze okuyita ku ssaawa zaffe 3:04 ez'ekiro ky'olunaku lwaleero. Lwakinze program gy'owuliriza Sebo nnyabo abannaffe abateekamu ensimbi Sebalala, mikwano gyaffe abaakateekamu Senior Secondary School ow'obulenzi, mikwano gyaffe aba North London Prime Radio Fans Club, mikwano gyaffe aba Belenica New England Luganda Church bebateeka ensimbi programu eno era twagala kubeebaza nnyo nnyini ddala. Agamba mu myaka gyange gino emikwano gyange bempita basseruganda si bangi nga bwe nakutegeezeza nga ntandika nti bangi obulamu bwazikirira dda. Olwekyo tuliwo babale era bwe tugwinganako tunyumye ebyo era tubeera mu mbeera eyo naffe tusanyukako nga tuzizinkanyeeko. Naye nina munnange muganda wange, muyita muganda wange si wa musaayi naye obwa sseruganda bwatufuula abooluganda anti buli omu nga yeesiga munne. Bye saayogedde ffe engeri gye twakulamu nga twesigaŋŋana nnyo, nga mukwano gwo asinga ne muganda wo amanya ebyama byo byonna. Twakuzanga abaana abatali baffe naye nga ba mikwano gyaffe, naye nga abaana abo bamanyiddwa nga abaana bange ddala. Oluganda olwo lwe lwa sseruganda bwe njogerako. Kaakati omu ku bannange ono tuludde naye, tubadde naye, tumanyiganye, tuyise mu bingi era tuzze tuwa amagezi mu bintu bingi nnyonyere ddala. Munnange ono ye yanafuwa nnyo era n'alwala nnyo
yansingako okubeera obulungi naye ng'ate ekyewuunyisa nze nali musingako ku myaka ng'ebiri naye ate ye nga bw'omulaba olaba nga yansinga so nga n'obulabirizi oba obugabirizi ndowooza nti era naye yali ansingako kubanga yali yeekolera ebintu bye ate yalinako naye ku baana abafaayo kagamba ako kubanga gye bali ababazaala naye nga tebafaayo kagamba ako kakulu agambye nti ku baana abafaayo ku bulamu bwe era bye yali asobola okubaako byalagira ne babikola era nga bamuwuliriza abo babaddewo ku bulamu bwe era bafubye ku bulamu bwe akagamba akaako nkaagadde omanyi tosobola kufuga byonna olina byosobola okufugako naye tosobola kufuga byonna mukwano gwange ono namwesiga nnyo ate naye yanneesiga nnyo wabula natandika okutya n'okweraliikirira bwe nalabanga okulwala kwe tekuta buli kiseera nga ndaba embeera y'obulamu bwe egenda ekeewa ensonga eyo yannuma era yandiraliikiriza nga ndaba munnange bwe tubadde twewuunaganya ennyo bwe tubadde tumanyi ensonga zaffe mulaba anafuwa era yalwala yajjanjabwa yafiibwako naye ng'omulaba embeera esi y'amaanyi mu kuneesiga ffenna buli omu yali yabuulira munne ebinaabaawo singa aba avudde mu bulamu era nga twali buli omu yawa munne ebibye naye anziriza ebyange ekimu ku bintu ebyasinga okunkola obubi ng'alaba obulamu buyinza okuba nga tebujja kutuuka nze nkyaliwo nga yagamba nti nja kumusooka ekyo kikimu ku bintu ebyankola obubi ennyo buyanziriza ekirambo kyange nawulira bubi nalabira ddala nga kituufu munange agenda ekyamazima yagenda kyali kibi nnyo mu bulamu bwange nnyo kubanga nali ndabikanga amazizaawo oba naddala omuntu gwe ndali neesiga yali okumpi ennyo nange bwe baafiirwa nafiirwa nnyo era tekyankola bulungi kaakati mu mafiirwa tukyali mu mbeera ey'okufiirwa nfuna abantu abantuukirira omwali abaana omwali maama waabwe ate n'omu ku bantu gwe nali mmanyi nti wabuvunaanyizibwa ddala ku saidi yaabwe eyo tulina akafubo ke twatuulamu nabo akafubo ako kaali kakukyusa kiraamu kikolebwenga bo bwe baali baagala ekimu ku byankola obubi ye mukulu munnange eyali yaweebwako kopi nga yamaze dda okumatizibwa era ng'alabika ali wamu ne bano nga nze nzekka nze nnyimiriddewo era asigaddewo ate yali asinga okwesigibwa ennyo era nga nze nteeka okukkiriza engeri z'abano zonna ebyansuubizibwa tekyali kikulu gye ndi era mu bigambo byange nakibalaga bye nnina bimmala naye bo balina bibandaga obuzibu obugenda okubaawo naye ebyo byonna byali byakwekwasa bo baali baagala kubaako bikyusibwa bidde ku saidi yaabwe era nga baagala ekiramu kikyusibwe era nga balina kopi ezakoleddwa zebaamaze dda okufojjalinga oba okukyusakyusa nga baagala
banzijeko eno entuufu bankwasa eri gye bakoze nga n'oli bwe baatukwasa kubanga ebiraamo ebyo byali bibiri ekyampeebwa era nga nze nali n'obuvunaanyizibwa obungi ne munange oli omulala. Kakati bansinza amaanyi nali omu bonga bangi ate nga teri amanyi ku kino akimanyi yafa ye munange oli. Kinava mpalirizibwa nenzikiriza okuteesa kwabwe wakati mu bulumi obwa munywanyi wange bwe twali twesigangana. Nembireka ebintu byabwe nembireka kituufu amannya gange gaali mu kiraamo ne bye nalina okukolako ebimu ku byakyusibwa naye okusinga byali byanfuna. Saagadde kubaako gwe njogera mu kiseera kino era saagala kubaako gwe mwatuukirira naye njagadde bino mubitegeere ate tusalire wamu amagezi. Ebyakolebwa byonna byakolebwa ne bikyusibwa, tewaaliwo yali ayinza kugaana kubanga kyali kiraamo era ne bigabibwa mu ngeri endala etaali munange oli gyali abigabyemu na buli kimu. Naye tewaliwo yakayana kubanga bw'atyo bwe yali akoze newankubadde nga bangi abataali bamativu mu ngabanya. Naye olw'okubanga omugenzi bw'atyo bwe yakola tewaliiwo yagaana ate nga bamanyi nti nze yali aneesiga nnyo n'oli omulala. Enteekateeka ne ziggwa bwe zityo naye ku sayidi yange tezaggwa. Olw'ensonga zino nasigala n'obulumi bungi nnyo nga nfuna n'ebirooto bingi naye ebyo ne mbisalira amagezi n'okugoma n'engoma. Lumu ndi mu nnimiro nali mpumuddeko ndi awo mu muti mpumuddeko kyenva mpulira eddoboozi eryava emabega wange nga liŋŋamba eryogera erinnya lyange. Lwaki wakola mukwano gwo bw'otyo? Nawe wamuka nnyo. Nentunula mabega w'omuyembe nentunula buli wamu wonna sirina gwe ndaba, sirina kye ndaba. Natya kyampisa bubi nnyo era nanyuka ku lubimbi. Okuva olwo obulamu bwange ne bubeera mu mbeera ey'okutaataaganyizibwa, saddamu kufuna ddoboozi eryo. Naye ng'ebirowoozo binzijira nga ndaba munnange oli nga nnenya yanneesiga lwaki nakola bwe ntyo. Ebirooto nga binzijira nzize ntawaanyizibwa ebbanga lyonna. Obulamu bwange ne bwonooneka lwa nsonga eyo olw'obutaba mwesigwa na kuyimirirawo kukola ekyo. Naye natuuka ne mpulira nga ntendewaliddwa newankubadde bangi ne mpulira nga tekinkoze bulungi. Kyenava mbaako gwe ntuukirira ne mutegeeza ebindiko ebinzijira ne mbalaga n'ebimu bye nabagamba tebyali bituufu naye nga ngezaako kubalaga embeera eriwo bw'aba waliwo ekisoboka okukolebwa kubanga n'ebintu ebimu n'ebirala byali bikyaliwo. Tuddeyo ku ddaama ery'omugenzi ettuufu waakiri wabewo ebikyusibwa n'ebiteekebwa mu nkola. Kaakati n'ekyo kye kyanzaalira akabasa era kye kyaleeta ebizibu mu bulamu bwange era kye kindeesa okumba ku magezi okunnyambako okunsabirako kubanga obulamu bwange bulabikanga obuli mu lusuubo bye sijja kwogera ebintuuseeko weebiri naye nga kirabika waliwo pulaani oba enteekateeka ey'okugyawo obulamu bwange nneme kwogera ebyo ebyali ebituufu era nina byenfunyeeko nina byendabyeko nina byemponye nga bintegeddwa naye ng'embeera eno ekyagenda mu maaso. Kyenvudde njagala okuba omulanga gwange waakiri ekintuukako kyonna nga bwe nali mpulidde bannange abajja wano ne beekubira enduulu ebinaabatuukako bibatuukeko
naye ng'ensi etegedde sigenze walala wonna. Ekyo kyekindeese eri abawuliriza n'abasaba. Kyabuvunaanyizibwa era twakirabye nga tetusobola kuteekako ddoboozi lya muzeeyi ono olw'ebyo ebiyinza okutegerekeka ate n'ebitabula n'okuleeta olutalo n'ebizibu ebirala. Katugira tukyabireka nga bwe biri n'okubitunuulira nga tubisabira, naye nga tetwagadde kujjayo nnyo be baani tukyakyesigalizza. Naye bw'oba osirikidde n'olowooza ennyo osobola okumanya ensonga. Lwekyo ebyo byebyo mukwano gwange.